watta omugenzi yazinira mu luyimba bibadde bingi so basically kibadde ku okay. Anyway, this is what I can say about that song. Okay, kinyinza okwogera ku luyimba olwo kiri kimu. Inze naddamu oluyimba olwo not because yimba olubeeko gye luntwala, nze natuuka dda nyina ennyimba ezirina miliyoni 10 mu miliyoni 5 mu ku YouTube okwo, and oluyimba lwa Fire ndowooza lulina miliyoni 1 mu luvannyuma lw'emyaka obanga ameka. Oba kitegeeza Fire talinayo oluyimba lusinga lwange bunene. Ekyo nkyogerera wano. Numbers don't lie. I respect the legendary. Mwanye ekitiibwa ensonga lwaki n'oluyimba olwo naluzemu. Kyanzizaamu oluyimba nsobole okuba nga ndongerayo ku muntu ataalumanya. Mwandabako oluyimba olwo nga nduyimba e Puerto Rico. Senga saaluyimba ani yandiruyimbe ani yandirutegedde. But I'm trying to promote my country by all means. Oluyimba lulungi. Omusajja alukompozinga nga ali Sweden ng'agezaako okulaga obulungi bwa Africa. Tuliraga ennyo nti yaluyimba si muna Kenya, muna Uganda. Kaakati tetusobola kuleka lufe lutyo luzindaale nga tufunye akazindaala akanene. Nagezaako okuluddamu nduteeke ku bigger stage. Omuntu alumanye amanye ne Fire. Oba okitegeera. Ekyokubiri, nze oluyimba siri musiru kuba bakutuma omusiru tondeeta. Sobola kukwata luyimba ate ne nduddamu lwennyini ng'oli bwe yaluyimba. Ate nze sinze Fire. Mba nyina oddukyusa ne ndukola mu nkola nze gye ndaba nga ejja mu mulembe gw'endimu. Guno omulembe gwaffe gwa mudigido, tuli badigizi. Nyina odduteekamu ekibaala. Ekyokubiri, nyina oddutufuula Eddy Kenzo, nyina okulujja mu Fire ne ndufuula nze. Ekirala, oluyimba luli olwa Fire lukyaliyo. Buli muntu yenna ali eyo nga olina akajanja n'ennoku, genda owulirize lulimi n'oluleke. Nze nandibadde nfuna credit ey'amaanyi ennyo. Nandibadde nfuna credit y'amaanyi nnyo okuddamu oluyimba olwo. Kuba ndimu okupromotinga legacy ya mugenzi ne famire ye. Olwaleero naluyimba e Puerto Rico, ngenda duyimba e Senegal, ngenda duyimba e Ghana, nja duyimba mu America, nja duyimba wa. Omugenzi yafa yandiruyimbye eyo. Y'abalala bonna abaziddamu eri ayina staging eyo. So mukakane mutuuleko wansi wuliriza version eri eno gireke. Inze ng'ovudde mu bino byonna. Yeah? This is business. Music is business. Oba okitegeera. Nkola mulimu guno kunzija ku level okuntwala kuguliwa. This is business, don't forget. Omuntu yenna awulira ng'ayagala mukwate muyambe ajja ntuukirira nsabe nti Eddy oyagenda eri nembadde nsaba ngendeko naawe tiketi njirina tukoze tutya. Teri yali akikoze. Ekyokubiri, inze omuntu yenna awulira nga bimulemberedde ajje mu sayininge mu promoting. This is business. Omuntu ayagala omuti tegusituukira nnyonyi. Nze sigenda kufuna sleepless night nnwana kulaba nga nfuuka kyendi. Ate neetambula mayumba g'abayimbi mbakola ki? Mbayita omuntu yenna ayagala okumuyamba ajje gyendi kuba nze nkoze ate sijja kutandika kwegayirira bantu. Wadde tukolera gwanga Uganda naye nze ndi munditambuza ne bano n'abalala abangoberera. Segera bagwetokirizi gye bali olabayo, bamasakakirizi gye bali olabayo, abantu bonna mbaleese ku chat kwe bali. So saagala ate kankaite no sijja kwogera bingi, but there's one thing I want to let Ugandans know. Nze Eddy Kenzo, hustler. I hustle each and every day to make my people proud, those who love me and those who follow me. Seguya muntu yenna, the city politician munesimbye okunoonya buwagizi. Seguya muntu yenna, nkola mulimu guno ntunda music ayagadde n'amutola atayagadde n'amuleka. So temunengeza nnyo. Awulira nga tobyagala bireke. Abayimbi, omuyimbi yenna awulira nga kyenkola tokyagala, kola ekikyo. Nja kuwagira nkukubira enduulu. Mwebale. Akenzo kano ke